Accidents, you continue making a noise. Sabbiiti ewedde ababaka ba palamenti baali ku kanaayo kyani nga bakubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka erigendereddwamu okusattulula ekitongole ky'emmwanyi ki UCDA kigatibwe ku minisitule y'ebyobulimi. Ababaka naddala okuva mu kibiina ki NRM bayaniriza ekiteeso ky'okugatta ekitongole kino ku minisitule y'ebyobulimi, abalala nga basemba kiweebweyo akadde nga tekinnagattibwa ku minisitule, wabula abasinga abava ku ludda oluvuganya gavumenti bakisimbira ekkuuli nga bagamba UCDA erina okusigala nga yeetengeredde olw'emirimu gy'enkizo gy'ekola. Some of what the ministry is handling has seemed to be too much on its plate. Abawakanya ebbago lino bawezenga bwe batagenda kussa mukono okulaba ng'ekiteeso ky'okugatta ekitongole ki UCDA ku minisitule y'ebyobulimi tekigenda mu maaso. Lutula ne bwe lunaabeerawo ku ssekukkulu nga lukwata ku mmwanyi tujja kulwerekereza, ne bwe luba lunaku lwa Sande palamenti etuula ku Sande era tujja kujja wano tugambe tewali kukwata ku mmwanyi yaffe kubanga tuwadde ebirowoozo byaffe ebimala. Olwaleero Kamishona wa palamenti Mathias Mpuuga naye avuddeyo ku bbago lino n'ategeeza nga palamenti bw'etasaanidde kuteeka byabufuzi mu nsonga eno nga basaanidde okwebuuza ku balimi b'emmwanyi abakwatibwako ensonga eno obutereevu. Emmwanyi si za minisitule, si za kitongole kya UCDA ekikola ku mutindo n'ebirala, naye za abalimi, z'abasuubuzi, emmwanyi z'abanywi ba kaawa n'abafaanako bwe batyo. Wadde nga Pulezidenti Museveni olunaku olw'eggulo naye yavuddeyo n'asemba ekitongole ki UCDA okugattibwa ku minisitule y'ebyobulimi, Mpuuga agamba nti mpawo okunnyonnyola kuyinza kumatiza bannayuganda ku nsonga eno. Ebirowoozo bye mbiwa ekitiibwa naye njagala musaba nti si byankomeredde akkiriza awulire ebirowoozo by'abantu abalala. Tumanyi bulungi nnyo nti wano olukalu lwa Afirika emmwanyi weesinga okulimibwa mu mawanga nga Ethiopia ne Kenya. Kye twagala okukola baakikolako era bwe baakikola ne beeyokya engalo ne baddayo. Ono ayagala abaleeta ebbago lino mu palamenti baliggyeyo olw'ebirumira ebirifumbekeddemu. Kirungi nti amateeka gafuga palamenti gakkiriza nannyini bbago naye bwe baliri ku ndeboolebo ya kuyisibwa okulizza emabega. Mu ngeri y'emu waliwo ababaka abakiikirira ekitundu ky'obugwanjuba abambalidde Pulezidenti Museveni gwe bagamba nti yawalawala ababaka b'ekibiina kyakulembera ki NRM okulaba nga bayisa ebbago lino. Sekretary General bwe yalaba ababaka bonna bakaayanye ng'amaze okwogera ne bakuba mu ngalo, Pulezidenti yagwa shock. Kati namugamba Pulezidenti bano bye bakubuulira kasita okkiriza nti emmwanyi ozimaaginge tebagenda kudda tugenda mu kalulu naawe ogenda mu kalulu. Kati Pulezidenti wange mu kutya okungi kwe kusalawo nti kakati tusooke tukisembezeeyo emyaka 3 tusooke tumalirize akalubize. N'olwekyo tebaawadde emyaka 3 nti mu mutume omulungi kwetaasa akalulu. Bano bawezenga bwe bagenda okukuyega abalonzi baabwe okulaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga y'emmwanyi. Ewaffe Bunyolo tulabye UCDA ng'esomesa abantu mpaka kutuukira ddala ku kyalo. Ebasomesa omwanyi ogusimba otya kuviira ddala ku nasale, ospacinga otya, ogufuuyirira otya, ogulabirira otya kulaba nti gutuukira ddala ku mutindo. Tubeere n'olukungaana buli district buli region nga twogera n'abalimi twogere ku nsonga z'omwanyi gwaffe. Tulaba kubagamba nti abagenda Kisozi nabo mubagambe tibwe bagenda eyo babuulire muzeeyi ekituufu. Wabula tukitegeddeko ng'akabondo k'ababaka ba NRM bwe kagenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka g'ekisozi ku lwokutaano lwa sabbiiti eno era nga kisuubirwa nti ensonga z'ekitongole ky'emmwanyi bye bimu ku ebyo ebinaaba ku mwanjo ku binaateesebwako. Honourable members.